insha Allah kubikwatagana ne zaka. Nze olutalo lwendiko lwa kuyigiriza abantu kwebalira zaka. Mu kuyiga okwebalira kirimu okubikkula obwongo bw'omuntu n'ategeera zaka eyeetaagisa okuva mu maali yange yenkana ki era njiwa ntya. Olwo olutalo lwendiko amma bino ebisigadde byo tusobola okubifuna mpola mpola. Ebibonerezo by'omuntu aganye okuwa zaka n'ebirala, naye zaka kye ki? Era lwe lutalo lwe tugendako olwaleero. Oba oyina akakalaamu, kwata akakalaamu ko, tugenda kugenda mpola. Ekyenjawulo anaaba ayina kyabuuza ojja kukibuuza kuba tewali kijja kutujja ku mulamwa insha Allah. So oba oyina akakalaamu, kwata akakalaamu. Oba toyina akakalaamu, ggyayo essimu. Njagala tusooke tubalemu olwaleero okusinziira tutandise nno okusoma. Ggyayo essimu. Oba oyina katooki totya, oba kaayatika gwe tofaayo. Tetwaze wano kulaga mulembe gw'amaki. Kwata essimu yo, tugenda kubala olwaleero nga tutandikira ku kintu kino nakyo kanti bayigirize. Zaka bwe tubeera nga tugibala tutunuulira emitemu ebiri Allah gye yatuteerawo kwe tubalira zaka. Waliwo omutemu ogusooka nga abantu abanaaba bafunye ssente ezo categorically tugamba abantu bano baweeredde mu silver. Categorically just ebeera class. Naye nga application y'okuwa zaka ye eri etya? Naye kino kye ngenda obbalaga kyo just kugamba bugambi nti gundi kati ali mu kuwa zaka naye akyali mu senior 1 oba ali mu P6 oba P7 oba muntegedde. Just kyembagambye nti categorically tuwa zaka mu ngeri bbiri. Tuyinawo engeri Allah gye yatulaalikako ye ya silver, nga silver olwaleero mu katale tuyimiridde ngenda nno batwala mu bya ddoola. Oba temukozesa ddoola mujja bijja mubize muzaawano 487 point ngenda zireka zijja tusawaanyono silver. Kali kino bakiyita mutemwa Allah gwe yatuteerawo nti omuntu waaweza ddoola 4 tugenda zijjayo temufaayo. Abantu batiseka nze simanyi bya ddoola. Omuntu waaweza ddoola 487 essaawa eno bwe tuyimiridde mu Uganda. Omuntu oyo yatandikirwako okuwa zaka. Omuntu owookubiri tugenda mujja mu gold. Ati oyo ndowooza aba agenze mu kiraasi ki? Naye nno nze njagala kiraasi eri active bitya? Seko otandise okwata. Senga obadde tunnatandika mbadde ngenda basi tulaba n'abantu sooke mmala bajjamu ku mpewo. Osobola okupoozingamu? Kale naye bagenda tebajja kukola kyenjagala. Badde ngenda bagiramuko naye mwalimu abataasizza yangu yoteekawo kamera. Aba ino tugiyite kiraasi ki? Nze nno nsomesa abantu aboogera. Eno kiraasi ki? Kiraasi B, NB ki ekisooka? Eno katugiyite senior 1, eno tugiyite senior 6. Mwekitegedde? Kati omuntu yenna okuwa zaka alina okuba nga atuuse mu senior 1 ng'awezezza ddoola USD. Ffe tuziyita USD. USD. Akabonero kaaza akazungu batera kakola bwe bati siba kiri. Na zino sente za USD. Olwaleero ddoola 10 ziri ku sente mmeka? Mbagaanyize njagala kiraasi eri active. Ddoola 10 za sente mmeka? Eri ku mitwalo meka? Ekalagi nze nkakasa ebya ddoola gyebiri tesaaga muŋŋambe nti wano wala nnyo. Abange ddoola 10 ziri ku sente mmeka? Emitwalo 37 sibe kiri? Kaakati njagala kubayigiriza ekintu kino. W'ogendanga ku ssimu yo ng'oyagala okuwa zaka okubeera accurate, genda obuuze
zaka rate in Uganda today. Teeka kagambo today. Ne bakusooka bakuleetera bino ebya $, nti zino na zino. Kati tukola tutya twagala kuzuula zino ezitandikirwako eza senior 1 sibe kiri. Webanga $10 ziri ku mitwalo 37, $10 eziba ku mitwalo 37, kitegeeza $1 eri ku nusu 30 mu mmeka. Kati njagala okwate 37 emirundi 487 tusooke tufune sente za Uganda ezitandikirwako. Nkakasa buli ayina essimu ekyakisobola. Kwate 37 bweziti ogambe nti tayimuuzi $4 zino 4 zituwe sente ezisooka. Kamu ndaga figa kakadde kamu wano waliwo 0 sibe kiri n'emitwalo 8 1,009. Bannange buli omu z'ayina muzirabye sente ezo nedda ssebo kifu tesobola kubeera $1,000,000. So si $8,000. Mbadde ntidda nti nkubuuza nteekewo 0. Mbadde ontiisizza ebadde egenze kuba $1,000,000 awo. $1,000,000 emitwalo emeka? Kati nzizeeko ki? 0 1 9 0 0. Ndowooza eno ye $1,000,000 yaffe eweze. Kati omuntu oyo tugamba ali mu senior 1 yetandikirwako. Oba muntegedde? That is senior. Omuddu kati ye silver. Kuba Allah yali agereka zaka. Yagigereka mu byabugagga, tutunulire ebyobugagga 2. Era omuntu yandibadde abuuza naye seeka lwaki tubalira ku silver ne gold? Uganda $1 egula 10,000 mmeka? 30,000 mu mmeka? Era gwe yakedde okuvuga boda n'ofuna 37,000 oli mugagga olina $1 yeegi. Bamuntegedde? Obugagga bw'oliko tebukola ki? Obwedde olina $1 y'emu gy'ovuga. Kaakati njagala mukubise sente zino mu $6,309. Kwata kayikireeta ogambe nti $6,309 ono nno tuba tugamba agenze mu senior 6 naye nga bonna nam tufunye $2,000,000 mu mmeka? Mu 3. Nzizeeko ki wano munsomere figures. 6 4 mukwatagane. Allahu akbar. Mulabye okusomesa ekuli okuzibu. Abayizi basoboka n'oluvannyuma lw'omusomesa ne balwana n'okulwana nti yabadde 300. Sawa zandi omu agyeko 0 omulala ataddeko ki? Kaakati omuntu waaba awezezza $2,300,000 mu byakola. Naam, enjawulo gy'aba afunye nti abeera akuza okuva ku ddaala erya silver n'atandika ekiraasi eyaki? Kati $2,300,000, $2,400,000, $1,010,000 tugamba kati abo bakiraasi above. $1,800,000, $2,000,000, $3,000,000, $4,000,000, $5,000,000, $15,000, $17,000, $20,000 tugamba nti abo bali mu first class. Kiraasi ekola ki? Ezisooka senior 1, senior 2, senior 3, senior 4, senior 5 netugenda mu senior 6. Eno just classification eya zaka Allah engeri gyeyagerekamu nti abantu bano babeera batuusa okuwa omusolo. Naye nze nabagambye nti struggle yange yakukuggula bwongo nakujjako kifu ku maaso nti omuntu awezezza sente zino yeebala atya era awakyenkana ki? Awo okawe njagala tugenda kulaba amakubo 2. Ekkubo erisooka
lyekkuba erisinga okubeera eryangu. Buli muntu yenna ne waaba azuukuse nga ali ku kitanda kye bw'ati ng'asobola okwebalira zaka n'agitwala waayina ogiteeka. Ekkuba erisooka, sente zino ziwandiike ku kalikuleetayo, ogende ku bubonero obuliko ogambe nti divide by, abayina katooki munne wa buno obusimu obutono bwe bayita bu smartphone obw'amapeesa, kubanga ko ekagwa tekayabika, kitegeezo ye smart. Kagwa ne kagira eri n'olonda eri akasaanikira eryanda n'olijja eri n'ozzaawo eyo gye bayita smartphone. Kati oba oyina data phone teyagala mazzi, omusana egujja akako ennyonga ekuwooninga n'ebirala, kitegeezo yo data phone bagenda kuwa kasayini bwe kati bikkula essimu yo. Ayina smart noonya kano, ayina smart noonya kano, ayina data noonya kano. Bwe bubeera bukyuseemu munansonyiwa. Okwate sente zino ozigabizeemu, gamba nti divide mu lulimi olw'okusoma tuga divide by 40. Eyo method esinga okubeera ennyangu. Twagala tulabe zaka y'omuntu asooka awa sente mmeka abakyala? Ansa njagala wammwe. Owakamu ekinaana awa sente mmeka? Ani ayina essimu awo mu bakyala? Saagala musigalire muve mu ddala sanga temulina kye muyizeemu. Waliwo akifunye? Kale olaba mutidde okwogera eby'Oluganda bye mufunye senga mubadde eri ku ssomero gye boogera ennimi ezitali Luganda. Mulimu point? Kalikuleetayo essimu yo sooka ogikebere emabega waayo. Mu China mukozi ki? Bakyala nvuddeyo. Mulimu point? Kale mumbuulire. Mukwatagane. Ana ena. Kaakati awo oyawulira abantu ddaaku be yayiseeko n'abaagiridde essaawa eno. Kuba kati omuntu essaawa eno watunula ku ssimu ye buli omu emulaga birala. Waliwo abalabye ansa nga omuntu owa miliyoni emu n'emitwalo kinaana alaba miliyoni 4. Oyo agenza ozuukuka nga ddaaku yaweddeko dda nga n'essubu ye abantu bavuddeyo. Abange sente mmeka? Emitwalo 4 mu 10 mmeka? Subhanallah. Emitwalo 4 mu 15 ye zaka y'ono. Obugwamu buleke. Oyo asooka bw'atyo tumubala. Omuntu stiiri obanga oyina peeni n'olupapula, fomula endala yiino. Kwata essimu yo, eno yembala ey'okubiri, kwata essimu yo ogambe kubanga kino 40 kino kitegeeza 2.5. Kati obutabawanvu yanyo 2.5 n'ebirala, gwe kwata essimu yo wandiika 2.5 ozitaddeko. Naam 2.5 kino kyekyabakugukugu mukko naye ng'era tekyetaaga nnyo bukugu. Kino kyekyafe abajegga ffenna, buli muntu yenna asobola okuba just esente z'oyina ozigabizaamu mmeka? Ozigabizaamu 4. Kati kwata 2.5 ogiteeke ku ssimu yo. Ani agitaddeko? Egenzeeko? Zigabizeemu 100 bwoti divide by 100 wagenda kujja akantu atekategeera 0.2 0.0 yo gye bayita 2.5. Kati buli wooliwulira nga basomesa zaka ne bagamba 2.5 naam babeera nga abategeeza nti buli 100 naam oba buli 10 oba buli kakadde gwejjako we kibeera 10 we libeera 10 biri 5. We tuba tugenze mpaka mu kakadde kitegeeza bategeeza emitwalo 2 n'ekiki 2.5. Ku buli kakadde oba ojjako emitwalo 2 n'ekiki n'ekitundu kye bayita 2.5 kitegeeza oba oyina miliyoni 2 zakayo eba egenda kusibira mu mitwalo emeka? Emitwalo egi gye bayita 2.5 gye tuli mu kunoonya yeeyo gye bakulazaawo
2.5 yeeno eri waggulu. Oba mukirabye? Kati woomala tonnaba kujjawo gamba nti tayimuuzi $1,800,000 n'ennusu 1,900 ky'oba okola. Tulabe ansa gy'obeera ofuna. Abange zino enkola 2 muzikwate. Ansa y'emu. Tewali we tuyonoonye. Wonna tukyali bulungi. Kwata enkola 2 oziwandiike kapapula. Oteekeko deeti waggulu ey'olunaku olwaleero. Ogambe nti omusomo gwa zaka mu kataboko. Oteekeko omusomesa erinnya lye. Oba tolifunye kuba ekifaananyi kye ku lupapula. Bwe bali kubuuza binaani yabikusomesa nti seeka yali guno. Ezo n'enkola weeziri. Onootinga ebintu bino. Ne wooliba ng'olina wooli nga waliwo omuntu ayagala okumanya ebya zaka, gw'ojja kufuuka omusomesa we mu kaseera ako. Mugende mubuuze naye nga muyinako idea. Oba bitegeerekese. Amakulu idea oba ogikoze eki? Obeera ogifunye. Kati njagala mukwate ssente zino $1,363,913 muzigabizeemu ana. Zokka. Subhanallah. Ono tawezezza na miliyoni. Ze simanyi bannanga abantu abaganye okuwa zaka ogambye $5,000 mu mmeka? 175. Awo bali ddala $60,000. Sube kiri? $5,000 wano ntekewo 0. Wano we wati. Then nkole 75. Abeekalagi muyina omukisa. Mugenda kutandika okuwa zaka. Ani agamba nti nze ngenda kuwa mu kisiibo kino? Soke tumugiremu. Ani agamba nti nze mu kisiibo kino ngenda kuwa? Wanji? Waalaikum salaam. Kale nze mfunyeyo obujulizi yaga nti zeka tugikola ki? Barakallahu fikum. Sente tufunye mmeka? $5,000 mu mmeka? Mu 9. Njagala oddemu okole enkola eno eya divide by 40. Ogambe nti 2.5 kwata calculator. Gamba 2.5 zigabizeemu 100 times $2,300,000. Gamba 2.5 eyo gigabizeemu 100. Kitegeeza 2.5 divided by 100 times $2,300,000 n'emitwalo 6,413. Lwaki ngamba nnyo abantu bajjeyo calculator zaabwe nti ekintu ky'okutte n'okisa calculator kyangu ne bw'oba ng'ozzeeyo somewhere osobola okubaako w'okirikodinga ng'okikozeeko practically. Tufunye sente mmeka? Ansa y'emu. Kitegeeza nti step esooka ey'okutegeera ebikwata ku zaka yeeyo. Era nammwe mukikakasizza okuva n'olwaleero nti Allah tabaraka wa ta'ala talina we yenyigiririza muntu mu ssente z'amusaba mu zaka. Olw'ensonga mu $2,300,000 n'emitwalo 6 n'enkaaga yennyini yiyo tagimazeewo. Omuntu osigaze obukadde bwa 2 mu bumeka? Mu 3. Essente zino zirina okuba nga ziiseeko omwaka. Tuli ku muntu owa bizinensi. Oluvannyuma tutandika okubojjerera mu bizinensi enki endala. Oba bitegeerekese. W'onoowulira nga kapaatiko tetukakoonyeeko, ogenda kubuuzaayo ekibuuzo ekikwata kapaatiko nalyo tukubuulire w'okola ki? W'ogwa. Kati tugenze ku balimi. Njagala kusooka kuyigiriza abantu ngeri gye beebalamu. Tugenze ku baki? Ku balimi abasuubuze b'ennyama twabamaze dda. Muleete zaka yammwe. Kati tugenze ku baki? Ku balimi. Wano tulina w'abalimi. Webali? Naye kati oli zaka gy'aleeta kuba nnyine wala we mumanyidde mu bifo ebirala 2 kati ate ku kulima mbadde simumanyi.
Naam ya fadhili. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Esebo. Esente ziyitako zityo omwaka. Barakallahu fikum. Kati tugenda kwogera ku bantu bameka? Babiri. Rajulun, omwami ono atandise okukola, atandise ne miliyoni emu n'ekitundu, oba atandise ne miliyoni 2. Kitegeeza atandise ne sente obusiramu ze bumusabamu ki? Esente ezo ayina ozikozesa ennaku 3-6 we ziggwako n'atuula ne yeebala. N'abala zo zennyini eziba zikyaliwo mu kiseera ekyo capital, wabawo amagoba agakoze eki? Agakoleddwa ne tugatta ribuhu ne ra'sul maali, ne tugatta capital n'amagoba, omuntu oyo n'awa zaka oluvannyuma lw'omuki? Wabula ntera nnyo okugamba abantu nti zaka eno tuba tugibala temubalira ku myezi gya February, January, March ne May. Mufube nnyo okulaba nga mulondoola festival zino ezaffe ez'obusiraamu etasobola kuyitako emyezi gy'obusiraamu nga yo tesobola kuyitako nga togitegedde. Okujjako abantu abatono ennyo, abasiraamu bakyali batono nnyo, essaawa eno abatannamanya nti Ramadani yakoze eki? Kati kiba kirungi nnyo n'olonda nti nze omwaka ogwange gujjanga kuwera mu kisiibo, okusinga okugamba nti mpa mu May oba mu Apuli naani omulala awo, oba mu Juni naani, oba bitegerekese. So tugiweera ku shahariya, embale yaffe sose ya kamariya ladha nam sosi shamsiya, kuba tulina embala za mirundi emeka? Tulina abajirigooli nene embale yaffe ey'emyezi gino egyaki? Shawali, Shaabani, Rajabu, Hijiri, oba kitegereka. Nam nolwekyo baganda bange, buli muntu awazzako ekyo akiteeke mu kuwaakwe ezzaka, ofune omwezi gw'oweeramu naye ng'omwezi ogwo gwa buki? Ekituufu kiri nti seeka abantu bangi Rajabu asobola otutuuka ne batategeera nti tuli mu Rajabu, naye abantu batono abatategeera nti tuli mu Gwakusatu. Si bwe kiri? Kati tukugamba nti londoola emyezi egirimu ebikujjuko mu basiraamu nga bimanyikiddwa, ng'omuli Ashura ezo, oba mu Shawwali after Ramadan teriyo omuntu ayinza butategeera nti katuli muki, oba mu Dhul Hajj era festival nungi nti kati abantu bagenda muki. Naye sebo wali ennaku zino batabimanya nabimanya ebya naye Ramanzani talina gwekola ki, ne Shawwali yo talina gwakola ki, oba bitegerekeka. Ne Shaabani abantu bamumanya. Londako omwezi gwowerezaamu omwaka mu myezi gyaffe egy'obuki, egy'obusiraamu, rajaa, ekyo nkibasaba busabi, kubanga zezimu ku nkola ze tutambulizaamu ibaada yaki, ya zaka. Akukategerekese. Tugende mu maaso. Waliwo alina ekibuuza omwaka akanyomero? Naam. Esebo. Kibuuzo kirungi nnyo. Atandise ne miliyoni 2 ka business ka grocery, ataddewo firiji ennaku zino omusala mungi mu Uganda. Si bwe kiri? Ka firiji ebyokunywa kitegeeza byagenda okukola ki? Abaffe ne rent yono tumubalirako? Rent titumukola ki? Omwaka we guggwako tujja ne tubala ebintu ebiri ku sitooko. Wereba nga dduuka oba lya spare, ne tugamba nti bivaluinga sente bwe ziti. Ne tujja tutunula mu akawunti yaffe, oba ku ssimu yo, oba ku akawunti ya banka n'ogicheckinga n'oga waliyo sente bwe ziti. Kitegedde? Ne tukwata ziri sente, ne tuzigatta na ziriwa na zino. Ne tujjamu amabanja aga spare akubanjiwa gwe basapulaya gwe baleeta. Oba ontegedde? Naam? Ne tugamba nti tubaze miliyoni 13 eziri mu dduuka mu bintu ebiri ku sitooko. Naye emiliyoni 2.7 z'abasapulaya, naam, ezo tezuwa zaka kubanga siki mu bukwakkulizo bw'okuwa zaka almilku tamma, kyogenda owaamu zaka olina okubanga okiinako obwannannyini obukoze eki, obujjudde. Oba okitegedde? So toweera bali zaka noga nti abasajja bano abaseminti oba hardware
tebawa zaka kanji baweere nja babuzaabuza n'obala miliyoni zaabwe mmeka 2.8 noga kanzijjemu zaka nze Allah ajja kunsasula imaani eyo tubale tugitegedde bulungi. Akalala ku bimu ku byetoolodde zaka kibuuzo faddali Esebo. Ani awulidde ekibuuzo ekyo? Okiwulidde? Ng'oli wala naye owulira nnyo kiki? Nze mbadde nsuubira toli mu kiraasi gw'oli eri. Omusajja afunye miliyoni ze 8, miliyoni 10, miliyoni 3 nga batazisuubira. Oba bitegereka? Oba kale ng'azifunye mu kaddiiro naye nga kaddiiro ako ka halaali. Naam? Kubanga tulinayo ekika kya zaka kye bayita simusaaru lwakuba abamanyi baagiyita zakatu al-ju'lu. Ju'lu. Kwega bo baakitwala nga zaka ey'omuntu gwe bayinza okuteerawo omutemwa ku mulimu gw'aba akoze. Naam? For example, senga omwana we abeera amiisinga nojja n'otimba ku mitimbagano egy'enjawulo Facebook ani nogati bane omwana wange yabuze naye yabadde ayambadde uniform bweti ne bweti anaamulabako ekirabo ajja kukwasaako 2 oyinza otuuka eyo kirabo anakwasaako 2 mu kusanyuka ennyo abazadde ne baleeta ffene n'ebikajja ebitemeeteme enkota ya ffene oba tokwasizaako 2 kati okola otya oyomba kuba baga ekirabo ajja kukwasaako emeka ani ayinza okukwasa ffene omukono ogumu enkota ya ffene senga baba wakuwadde ekiruba kya jaala naam kyekirabo ekiteekebwawo ku lw'omulimu oguba gukoze eki ogubeera gukuweereddwa n'ogukola omuntu oyo awa zaka yaagwo naye percentage gyawa awa 5%. Wabitegerekese awa 5% ku ssente z'abeera afunye. Ate olunaku lwazifunye talinda ddiiru ndala lwaki abamanyi amasala ago amasala ago ag'abantu abafuna ziddiiru oba ssente zobadde tosuubira naam bagatwalira wansi w'amasala aga rikaazu ne maadin. Mu Luwarabu tulina ebigambo bibiri, tulinawo arrikaazu wal maadin. Byonna bibeera bya bugagga bisangibwa mu ttaka. Naye ebyo omuteeko oguyitibwa rikaazu naam bibeera dafnul jahiliya bwe bitwe tukiyita mu mateeka aga sharia nti edda mu system ezasooka nga tetunnabafuna banking sectors ng'olwaliro ze tuyina bakwatanga abantu ebyobugagga byabwe ne babiteekawa mu ttaka oba bitegerekeka. Abaana bano nga bato gwe banaakula babisangemu naye nga babiteeka mu kasuwa oba mu kintu ekiyinza okukiprotectinga ne bakiteekawa oba bitegerekeka. Ayinza okuzimba ennyumba ye ng'eyo n'asima mu musingi gw'ennyumba ye n'aziikayo ekyobugagga oba bitegerekese kubanga alaba waanaakiwa gundi akimukuumire tekijja kuba seefu. Kati edda ebyobugagga baabiziikanga mu ttaka oba bitegerekeka bisobole abaana abanajjo bikola ki. Mwenna mujjukira mwawulira ku kyafaayo kya Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu ne Khidiri naam bagendeyo ku kyalo ne batuuka ku kyalo kyalinga kalagi abantu bako baali bazzibu ate nga kuliko ekizimbe nga wansi waakyo wali ebiki ebyobugagga. Khidiri n'agamba Nabbi Musa tugenda kuzimba ennyumba eno ekisenge ekyali kigenda okugwa ate nga awo wagenda okugwa ewali ebiki ebyobugagga by'abaana bamulekwa. Saagala balwana mmwe balenzi mmwe njabbagoba wano. Kaakati Nabbi Musa bazimba ekizifa akama ne bakikola ki naye mu kukizimba baafuna obuzibu tebaabeebaza buli abayitako abatunuulya butunuulizi biseera byali bya musana yadde okubawaayo olwendo lw'amazzi. Nabbi Musa nagana ya Rabbi bantu ba ku kyalo bano bangeri ki bano. Awo enjawukana nejja wakati we n'omusomesa we era n'amugamba nti kakati okusoma kukomye wano babitegereka. Naye kyembadde njagalamu nti ebyobugagga ebiyitibwa rikaazu bye biteekebwa mu ki
kati ne tubeerawo n'omuteeko omulala maadinu nga byo Allah yabyalirirayo ng'ebirombe byemuwulira ebya goldi, amafuta n'ebirala, ebintu ebisimibwa nga byawa omuntu lwakigwako ekyo awa 5% kusinziira ku buzito bwa ssente zaakyo, kitono oba kinene, tekiyitako muki mwaka. Oba muntegedde? Kubanga omuntu ayinza okumala emyaka 5 ng'asima nga tafunangayo, kati waafuna guno omwaka n'agwa kayinja ka goldi, ayina kuwa lwakakoze eki sebo ne ssente zo ziri we ziyingirira diiru lwekutuse 5%. Lwaki oyinza obutakutula ndala oba oyinza okutulenjera? Naam, 5% bagibala batya? Mwenna mutunule wano. Woba oyagala okubala ng'ekintu kyonna nga bagambye kiri mu percentage, naam, ogamba nti 5, naam, n'ozigabizaamu 100. Muwulira bulungi? 5 divide by, oba zigabizeemu, kwata akamanyo ka divide times emiliyoni 11. Katugambe zoofunye, bale tozisuubira n'ozifuna mu ddiiru, kwata 5 giteeke ku ssimu yo, 5 eyo sooka ogigabizeemu 10, yeno method. Oteeko miliyoni 11 olabe 5% ya miliyoni 11. Weba 10% era ng'okola 10 n'ogigabizaamu 10 times sente z'oyagala okugjako percentage eyo, ziba sente mmeka? Ku miliyoni 11. Aha, omuntu ono abeera ayinako emitwalo 5 mu emeka? Kitegeeza senga abadde atwala 10%, abadde atwala akakadde kamu n'emitwalo emeka? Akadde kamu n'emitwalo 10, si bwe kiri? Senga ebadde 10%. Oba muntegedde? Gagenze nolwekyo eno yembala ey'omuntu afunye ekyo ekiyitibwa sente zabayita suubira. Twalayo sente z'abaana sizizo oba kasa towa zaka eyo. Akalala ke twetaaga okwetegereza ku zaka, senga tuli balimi, tugenze ku kapaati kabaki k'abalimi. Omulimi yenna senga alima ebintu, tulina ebintu bya miteeko ebiri. Naam, tulina ebintu bye tuyita ebyempeke. Naam, tulina ebintu bye tuyita ebyaki, ne tubeera n'ebintu bye tuyita fruits, nabyo birimu emiteeko ebiri. Kati ebintu bino ebyempeke, ng'oli mulimi oba wakasooli bijanjaalo, tunula wano. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti okujjako omulimi ono ng'awezezza awusuki 5, naye mu bipimo ebyo kambajjeyo, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omulimi yenna waalima nakka wansi w'ebipimo bino ebijja wammanga, kwolwo mu lulimi olwo tagenda kuwa zaka. Olwaleero bwe tuba tugeraageranya ekipimo kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam tugamba tufuna kilo 612.